Abebbuleeyi essula 13. Mwongere okwagalananga ng'abooluganda mu Kristo. Temwerabiranga kwaniriza bagenyi, kubanga waliwo abayaniza bamalayika nga tebamanyi. Mujjukirenga abasibe, nga mulinga abaasibirwa wamu nabo. Era mujjukirenga abo ababonyaabonyezebwa, kubanga nammwe mulina omubiri. Okufumbirigana kusibwengamu abantu bonna ekitiibwa, era obufumbo bukumibwenga nga butukuvu, kubanga abakaba n'abenzi Katonda alibasalira omusango. Mulemenga kuba ba mululu, bye mulina bibamalenga, kubanga Katonda yagamba nti, sirikuleka era sirikwabulira n'akatono. Kyetuva twogera n'obwesige nti, Mukama ye mubeezi wange, siityenga. Omuntu ayinza kunkola ki? Mujjukire abakulembeze bammwe ababategeeza ekigambo kya Katonda. Mwetegereze ebyo bye baayitamu mu bulamu bwabwe, mugoberere okukkiriza kwabwe. Yesu Kristo nga bwe yali jjo, bw'ali ne leero, era bw'aliba emirembe n'emirembe. Mulemenga kuwubisibwa kuyigiriza okutali kumu abantu kwe baleetereza. Kirungi okuba n'omutima ogunyweredde ku kisa kya Katonda, so si ku bulombolombo bwa byakulya obutagasa abo ababugoberera. Tulina alutaali abo abaweereza mu weema gye batakkirizibwa kuliirako. Ssaabakabona atwala omusaayi gw'ensolo mu kifo ekitukuvu n'aguwaayo olw'ebibi, naye zo ne zookerwa ebweru w'olusiisira. Ne Yesu kyeyava abonaabonera ebweru wa wankaaki w'ekibuga, alyoke atukuze abantu n'omusaayi gwe. Kale tufulume tugende gy'ali ebweru w'olusiisira, tuswale wamu naye. Kubanga ku nsi kuno tetulinaako kibuga kya lubeerera, wabula tunoonya ekyo ekigenda okujja. Kale tuweeyo eri Katonda ekitambiro eky'okumutenda, nga tukiyisa mu Yesu, nga twatula erinnya lye n'emimwa gyaffe. Era temwerabiranga okukola obulungi n'okuyambagana. Ebyo bye bitambiro ebisanyusa Katonda. Muwulirenga abakulembeze bammwe era mubagonderenga, kubanga be balabirira emyoyo gyammwe nga baakugibuuzibwa. Mubasobozese okukikolanga n'essanyu, so si na buwaze, kubanga ekyo tekiribaako kye kigasa mmwe. Mutusabirenga, kubanga tumanyi nti tulina omwoyo omulungi era twagala okukola obulungi mu buli kimu. Era mbeegayirira okunsabiranga ennyo, ndyoke nkomezebewo mangu gye muli. Kale Katonda ow'emirembe eyazuukiza Mukama waffe Yesu, omusumba w'endiga omukulu, olw'endagaano etaggwaawo, eyanywezebwa n'omusaayi gwe, abawe buli kirungi kyonna, mulyoke mukolenga by'ayagala. Katonda oyo akolere mu ffe by'asiima, ng'abiyisa mu Yesu Kristo, asaanidde okuweebwa ekitiibwa emirembe n'emirembe. Amiina. Abooluganda, mbasaba mugumiikirize bye mbabuuliridde, kubanga ebbaluwa eno gye mbawandiikidde si mpanvu. Mbategeeza nti muganda waffe Timoteewo yateebwa, era bw'alijja amangu aliba wamu nange lwe ndibalaba mmwe. Mulamuse abakulembeze bammwe bonna n'abantu ba Katonda bonna. Ab'omu Italiya babalamusizza. Katonda abakwatirwenga ekisa mmwe mwenna. Amiina.